Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Basamba nange kansubire ekisibo mukitwalaganya bulungi era muli bulungi yonna gye muli. Abatuwulirizaako Royal FM kansubire muli bulungi ng'ate nate nkomyewo n'omulamwa gwaffe mu programu yaffe ennungi gye tukubaganyako ebirowoozo nga omulamwa gwa leero guli nti abaana bononekera waka oba bononekera mu masomero. Okukutuusako programu eno nze Nanyondo Shazmin nga saayise nzeka mu studio nayise ne bannange abalala era kaba beeyanjulire. Erinnya Namaganda Esther nange ndi musanyufu okubanga nkyaziddwa mu studio za Royal FM 91.6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya lyange Nalulyo Sharifa ngera ndi musanyufu kubanga bankyasiza wano ku Royal FM. Abawuliriza abaffe mwenna aba 91.6 Royal FM mbatumiddeko musibye mutya ng'erinnya Ntemu Edwin Edward era nga ndi musanyufu nnyo okukyazibwako wano ku mpewo za Royal FM. Abawuliriza abaffe abalungi nga muwulidde mu studio saayise nzeka era bannange babeeyanjulidde bulungi. Katuddeyo ku mulamwa gwaffe ogwa leero ng'omulamwa gugamba nti abaana bononekera waka oba bononekera mu masomero. Era abantu be nayise nabo wano kabatuwe ku ndowooza zaabwe ez'enjawulo. Mukyala Namaganda, olowooza abaana bononekera waka oba bononekera mu masomero? Nze ngamba abaana bononekera mu masomero. Lwaki ogamba nti abaana bononekera mu masomero? Ngamba nti abaana bononekera mu masomero lw'emize emibi. Mize nga ki? Emize mubaamu obubbi, mulimu obwenzi, okugerako emitonotono. Kati lwaki njogera nti no abaana bononekera mu masomero nti abaana abazadde abatuzaala oba abazaala abaana babakuza n'eddiini era bakuzibwa nga bakkiriza mu Katonda naye we bagenda mu masomero abaana be basangayo basangayo abaana abaseegu olwedde basangayo abaseegu nga balina emize emibi gye bakola nga wasanga munneewe nga g'oli tukitwale tutya nti oli hori tigwe n'Abakristo okulira eddiini y'Obukatuliki mu ssomero ng'onosanzeyo wa kibanda museeguseegu ng'ate akunyumiza ebirungi by'asanga eri mu buseegu bwe oba ebibi takunyumiza bibi akunyumiza birungi by'asangayo. Kati naawe olw'okuba oyagala nnyo okumanya biki ebibeera eri agala okuvumbula oli curious okumanya kiki kigenda place eri so naawe osalawo okugamba kogende ogezese kati mu kugenda eyo naawe gy'ogendera okakana nga weegasse omu ku kikoosi ky'abo abaana abonoonefu mu ssomero. Tweyanza nnyo mukyala Namaganda olw'endowooza ye ennungi kansuubire abawuliriza mugiwulidde bulungi. Mukyala Nalulyo Sharifa, gwe nga ggwe olowooza abaana bononekera waka oba bononekera mu masomero? Kusinziira ku nze abaana bononekera waka. Bagenda okugenda ku ssomero ng'olwedde bo nga bo bononefu. Olw'ensonga oyinza osanga amaka agamu ng'abazadde bakola kuva ku makya paka lwaggulu ng'abaana babalekera abakozi. Kitegeeza abaana baba n'ebbeetu kuba omukozi aba talina buyinza bugamba ku mwana nti kola kino bakola kiri kuba si aba muzadde we. Kati omwana yaba boss w'omukozi. Kuba ojja mugamba ku mwana agambe nze mukamaawo. Kati ebba abazadde wesanga nga bakomawo lwaggulu tamanya abaana be basiibye tamanya ki akoma ne bagala just bali fine bebase yenna akola ki neyeebaka ate neyetegekera olw'enkeera. Kyoba nze ngamba abaana bagenda okugenda ku masomero ng'olwedde bo boonoonefu. Kituufu nnyo ekyo. Mukyala Nalulyo Sharifa endowooza ye tugiwulidde era nga nayo nambulukufu bulungi nga bwannyonnyodde. Omwami Edwin, gw'olowooza abaana bononekera waka oba bononekera mu masomero?
nze mukulaba okwange ndaba ng'ekintu kino kiri 50-50 kuba tolina bw'ogamba nti bonoonekera waka yokka oba bonoonekera ku masomero yokka lwa nsonga mulimu bwe tugenda ku masomero essomero kuŋŋaanira eri abaana abavudde mu bitundu eby'enjawulo era nga buli mwana tomanya wa gye yavudde na buli omu na biki byagenda kukola mumusanga abaana nga mulimu ababbi mulimu oba njogere ntya abaseego ba abonoonefu mulimu abaana ab'effujjo ate kati ffe bwe twabeeranga mu masomero ng'ate abaana ab'effujjo kati ate abo be bannannyini ssomero nga naye bw'obeera ogamba wanange n'abeerako nga gundi nga be baakabi kale mu ssomero buli omu baayaayaanira abaana abo ab'effujjo ne weesanga nga n'omwana ataalikoze effujjo ayize effujjo olw'okuba nti ayagala kubeerako nabaakabi naye alina be yeegomba kati ekyo kyo kiri ku ssomero nti mulimu abaana abagenda okwonoonekera ku masomero nga teyandyagadde wabula ng'ekimwonoona alabye abaakabi mulimu abagenda okuyiga emize emibi nga bagiyigidde ku ssomero naye olw'okuba alina gw'alabiddeko alina gw'alaba nti kati ononna omulenzi bwe tutuuka ekiro nga tugenze mu pulepu okwebaka yetabaawo abeera eri mu sayidi y'abawala abeera akolayo ki kati ne mu kwagala okumanya ennyo okwo mu kwagala okumanya ogenda olaba mu kutegeera by'ategedde nga naye ayitiddeyo akoze ki ayonoonekeddeyo ate bwe tudda ku ludda olw'abaana abali ewaka mulimu abaana abamu ng'abazadde bo tebafaayo ku baana ng'omwana ne wanayogera ekigambo ekinene kitya omuzadde tekijja mutiisa talina kyeraliikirira nnyo nga abaana ye bw'atyo bw'abakuzizza akageri ke kali nti naye abivuma ebigambo ebinene kati ne mubeeramu n'abaana bagenda okuba ku ssomero baakola omusango bayite omuzadde nti omwana yavumye omusomesa kati olwo yamuvumye nnyo kati olwo akuvumye kati ekyo nakyo kikuggyako okuba nti oli musomesa kuba omwana akuvumye nga mulimu abazadde nga ye tagenda faayo nga ye bwakuzizza omwana ng'abaana era abamu agenda kuva ewaka nga mulimu twalina abaana ku ssomero nga yo kimanyi talina kukubwa tagambwako tanenyezebwa kabeedi tica nga bw'aba akoze omusango amumuleka era nga mulimu abaana mu kibiina nga naye baaba bawaana nti musomesa mumuwaana akuba kiwooko nga n'amukuba ekyo kimanyi bulungi nnyo olwo n'amala omukuba omuzadde nkyalina okujja anti oluusi abaana abamu bw'oba ogenda ku ssomero bakugamba omwana waaba alina ekizibu oba alina obulwadde bwonna katugeze nga asthma oba waakubwa afuna kyabeera kiwandiike kapapula akalaga nti alina ekizibu kyengezaako tegeeza nti mulimu abaana ng'okuba nti takubwa tekijja lwakuba nti mulwadde oba alina obulwadde wabula waliwo omwana nga ye oda ya muzadde nti omwana owange takola ki takubwa era tanenyezebwa omwana ojja mugamba kagenda kuyitira omuzadde ate omuzadde akuwalabule bubi nnyo n'okusinga omwana era twalina abaana mu masomero nga bba abasomesa baabavaako oba akoze eki oba akoze atya ye tebimukwatako koleda akimanyi omuzadde naye takola ki tafaayo zirwentyo bwe ndowooza nti abaana abamu bonoonekera ku masomero abamu bonoonekera waka tuleme gamba nti abaana bonoonekera ku masomero yokka naye mulimu omwana nga ne waba ku ssomero nga mulimu embeera z'agenda okuba nga yeesaamu ku ssomero nga kalakita gy'apulayinga ku ssomero ate si yeyeewaka embeeramu omwana nga ajja kuba nga omulaba ku ssomero mulungi nnyo naye ng'ate ewaka kirala nobeeramu omwana nga tojja laba ku ssomero mulungi nnyo naye ate ng'omuzadde wajja n'akunnyonnyola omwana gw'abeera naye ewaka ojja kwewuunya nnyo kati ekyo nakyo kibuzaabuza toyinza kugamba nti omwana ayonoonekera eno tayonoonekerayo wabula nze ndowooza kiva ku muntu yennyini ng'omuntu yeekuumya atya oba ye alowooza atya oba ye alaba ki ekimuyisaawo gw'okubeera omubi anti era waliwo n'omwana ng'omuzadde ne bw'aba abuulirira gwe tulaba nga ye abaana nga famire gyavaamu ya ddiini oba nga okimanye abaana baagune waagundi bampisa nnyo naye ng'alinamu abaana nga naye yennyini gwamanyi nti oyo ye namuvaako namuwaayo okitegeera naye ng'ewaka omanye eddiini nnyingi nnyo kati olaba oluusi oyinza osanga
abazadde yes babuulirira naye ate ebiseera ebisinga abazadde tebaba open n'abaana kintu tekiri ku Mutesa the First Royal University informs all students, parents and guardians that registration of students for a new academic year is ongoing at her headquarters in Chirumba Masaka and Kakeka Mengo campus. The university has got progress at both diploma and degree levels in the field of ICT, business, education, social culture and development studies, mass communication, civil and electrical engineering. All programs at Mutesa the First Royal University are accredited by the National Council for Higher Education and taught by highly qualified academic staff at affordable fees. Therefore, students who completed Senior 6 are requested to come at our campuses at Chirumba Masaka or Kakeka Mengo to apply. Remember to come with the following: birth certificate or an A-level certificate, a registration fee of 42,500, 2 passport photos plus IDs of the previous school. For more information, contact us on the numbers below. mukulikeyo nate mu kuwummulako era nga nkwebaza ggwe atambudde naffe okutuusa wano we tutuuse. Weebale nnyo kwekumira ku mpewo, naawe eyakatweyungako mukwano kalira owulirize era oggyemu ekyokuyiga. Nga tukyali ku mulamwa gwaffe ogugamba nti abaana boononekera waka oba mu masomero. Nga bwe twawulidde mu kusooka, abakulu be nayise nabo mu studio batuwadde endowooza zaabwe ez'enjawulo. Abamu bagamba nti abaana boononekera waka, abazadde tebasiibawo, baba bali ku mirimu. Abalala bagamba boononekera ku ssomero gye bafunira ebikoosi by'abaana ne babeegattako ne boonooneka. Abaana abamu already bava ewaka nga bo boonoonefu. Era nga kati nkomyewo n'omulamu ogugamba nti bukodyo ki omuntu bw'ayinza okukozesa oba omuzadde abeera n'omwana ewaka bw'ayinza okukozesa okwewala omwana we okwonooneka okuba ng'atambulira mu kkubo eddungi. Era nga ku luno ngenda kutandika ne mwami Edrin atubuulire obukodyo ye nga ye omwami ow'ewaka abeera n'abaana be bw'ayinza okukozesa okusobola okwewala abaana be okwonooneka nga bali waka oba nga abatutte ne ku ssomero. Mwami Edrin, tusaba otuwe ku ndowooza yo. Neyanziza omuwanjuzi wa puroguramu eno, mpozi mbadde nsaba mpiseewo kano. Ntumiddeko bannange benkola nabo ku Bright Battery Chargers, baŋŋambye kwe bali bawuliriza. Ntumiddeko n'omwami Senfu Karatifu mu Kiyembe naye kwali awuliriza ku bukodyo obukozesebwa abazadde okusembeza abaana baabwe obutayonooneka. Nze nja kusooka nakyabazadde kubeera balambulukufu eri abaana baabwe oba kubeera beerufu eri abaana baabwe. Buli omuzadde bw'onoobeera nga abaana bo okolagana nnyo nabo era ng'obawuliriza nnyo, n'omwana tajja kugaana kubuulira ye by'ayitamu nga ye omwana. Ajja kuba asobola okutuukirira. Gwe bwetwale nti otuukirikika, omwana asobola okutuukako ndi waba afunye buzibu ki ne waba afunye buzibu ki. Tuleme kuba nti abaana baffe basobola kujja gye tuli nga balina bizibu bimu na bimu, oba nga bw'ogamba nti kati omwana azze yeetaaga fiizi oba yeetaaga eza requirement, naye ne mbina ebizibu ebya bulijjo osobola okutuula awo n'abaana n'omubuuza naye kati gwe nga gwe buzibu ki bw'osanga oba kusoomoozebwa ki kw'osanze ng'oli ku ssomero. Nga mu ngeri eyo gezaako nkwatagana kulaba nga omwana asobola okubeera oba okwebikkulira nga kati gye mbadde ku ssomero wabaddewo kino na kino, mpisemu kino na kino. Kuba mulimu abazadde abamu ng'omwana ojja kujja okunona omwana ku ssomero otandikiramu mumubuuza ebintu bye nagulira kino bwe kiti kiri luddawa, byalazeewa nti baabibye, baabikubbako batya tosobola bitereka, totegeera, tolina magezi kwe bakubba batya. Kati omwana bw'alaba nti otegedde nti kaakati yunifoomu nno bagibbye, muzeeyi ayombye bw'ati, bw'anaamanya nti n'omufaliso baagubbye, ezo mbooko. Kati
omwana natandika okupalapalanya kwe kulaba nga abaana abamu ne bwe mutuuka bakyalira ku vidi olabira omwana butakubira muzadde olaba tebakuweereza ka message omwana tajja kugamba amubuuza omuzadde yali bize tajja kusobola babikolera ddala kuba nzijukira ffe twalina omwana ku ssomero teyakubira abazadde be mukyalira ku vidi maama ng'agenda yeetuminkiriza nti tugenda tuula siniya 4 ajja akyalira omulenzi omwana yalemera mu ddoomu n'agamba abayizi mumugamba addeyo gy'ava tewali yamuyise ku lw'okuba nti tewali nkolagana wakati wa mwana na muzadde kati nkubadde kwongereza ku nsonga yono gy'abadde ayogerako ogenda mu maaso mwami Adrian mpozi n'ekirala abaana twandibamanyizizza nnyo okumanya embeera mwe bava oba mwe bakulidde mu ngeri eyo omwana ajja asobola okumanya nti waffe gyenva tuli bwe tuti sirina kwesiba nnyo ku bantu beeyisa bwe bati ne bwe bati ewava oba lugero oba njogera egamba nti ejjanzi teribuuka nanzige nti nze bwe mba mmanyi nti ewaffe tuli baavu sigenda kubeera kuba omwana wa mugagga agenda kukwata $5,000 gira lunaku lumu ja break nze nkimanyi semester oba taamu namba nina $2,000 egi gyenina obeera mukyala Nalulyo Sharifa tubadde tusaba otuwe ku ndowoozayo ku bukodyo gwenga gwe omukyala omuzadde bw'oyinza okukozesa okusobola okuziyiza abaana bo obutonooneka either nga bali waka oba ku ssomero neyanziza nze kyenandigambye abazadde tulekerawo okwefuula bize yennyabo nti nga twekwasa emirimu gyaffe nti buli ssaawa mba nkola tufuneyo obudde obutula n'abaana baffe obuvunaanyizibwa tuleme bulekera ki bakozi ewaka kuba abaana bagenda twonoonekako nga tukola ki nga tulaba n'ekirala abazadde twewale nnyo okubanga buli ssaawa tukitwala nti abaana baffe be baba abatuufu omwana teri muntu atakola nsobi teri atasobya omwana oba omulaga nti omuntu yesu oba mutuufu ne wabawo ekiseera wootuuka n'okola ensobi era woba ogikoze okola bwoti nti neetonda oba ki kituufu nnyo ekyo omukyala Nalulyo Sharifa endowooza yebadde nnungi nnyo era kansuubire abawuliriza baffe n'abakatweyungako mufunyemu ekyokuyiga era nga mukyayigira ddala kakati kangendeko eri mukyala Namaganda Esther naye atuwe ku bukodyo bw'ayinza okukozesa ng'omukyala nga ssenga w'abaana nga maama w'abaana bw'ayinza okukozesa okwewala abaana be okwonooneka nga bava waka oba nga ne baba batutte mu masomero bakuuma engeri gye yabakuzaamu nga baana bampisa nga baana ba ddiini ng'ate teboonoonese mukyala Namaganda Esther akazindaalo kaliwo mukwano neyanza nnyo mukwano kakati nze nyina obukodyo obusatu bwokka yennyabo ekisooka nze ndi muzadde ndi mukyala muzadde and nina eddiini yange ndi mukyala mu 7th day era abaana abange mbakuliza mu ddiini so nga bwe nagambye nti abaana abasinga bonoonekera mu masomero obukodyo bwempa abasomesa nga kyensaba basengawo chapels mu masomero buli ddiini nti abasiraamu ku Friday bana gye bagenda abakatuliki bana gye bagenda ku Sunday n'aba 7th day ku Saturday nga buli omu bana chapels nga babawa ne ba chaplains aba preaching so that omwana ave waka n'eddiini ye nga ne baba batuse ku ssomero taddirira mu kukkiriza mu byamwoyo asigala n'okukkiriza okwonooneka kwe kubeera kuki kuba kutono akakodyo akokubiri ndowooza abasomesa nga tebannayingiza abaana amasomero bakole research amala ku baana babajje luddawa omwana avudde mu ssomero ki okujja abamu baveere nga badde n'emize egyabagobya okujja mu lino kati abaana abanga mu single schools bava n'emize emibi ate nga percentage nene abasiyazi baba mu single schools kati bw'okkiriza omwana onajja mu ssomero eryo nga badde musiyazi bwanatuuka mu baanawo era ajja kutuuka ng'akola ki ng'abonona so bakole research amala okukkiriza omwana okujja mu ssomero okwegattako omanye ekituufu kyali atuyingiza ffa ekyokusatu ekisembayo ndowooza abasomesa bongere ku mateeka nti bw'okola kino
ezo ogobwa oba okubwa kibooko oba okola boti ne bwoti munkola kati nga bino kapolingi omwana tanafuna mulenzi mu ssomero nga mukyasoma lwaki bakeera obukaba ne Bible ekyo kikola ki ekiganda so coupling is not allowed in schools abana babeera eyo nga bali mu bigoma mbuzi bad touches tebikirizibwa abo basanganga you dismiss them. Tweyanziza nnyo mukyala Namaganda Esther era ng'ateeseza bulungi nga we muwulidde bwe bw'obukodyo ye nga ye bwakozesa ng'omuzadde ng'eyakuzibwa mu ddiini abannyonnyodde nti abaana be abakuliza mu ddiini n'agamba abasomesa mu masomero ag'enjawulo bakole okunoonyereza ku baana be bayingiza mu masomero gaabwe kuba abaana abamu bava amasomero amalanga already boonoonefu. Mukyala nalyo Sharifa ye n'atugamba nti abazadde baleke okwekwasa nti bakola nnyo emirimu wabula bafuneyo akadde batuule wansi banyumyeko n'abaana baabwe bababuulireko ebyo ebibasoomooza nabo babawe engeri gye basobola okukola ki okubivuunuka. Ye mwami Ntemu Edwin n'atugamba nti abazadde bafube okulaba nga bateekawo enkolagana eri abaana baabwe babafuule nga mikwano gyabwe asobola omugamba daddi kino kiriwe bati newe bati mami kino kiriwe bati newe bati naye nyinza kukola ntya. Abawuliriza abafu abalungi kansuubire nti munyumiddwa akaseera kano era nga omulamwa muguwulidde kansuubire nti mufunyemu n'ekyokuyiga ku mulamwa gwaffe ogubadde gugamba nti abaana bonoonekera waka oba bonoonekera ku ssomero. Toyanza nnyo tweyanzeege katukome wano ne programu yaffe era tulidda olundi ku lunaku bwe ruti mu budde bwe bumu nga tubaleetedde omulamwa ogulala. Basiraamu bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu n'abatali basiraamu mbaagaliza akawungeeza akalungi mubeere bulungi.